wallahi billahi tallahi njagenda n'ensingo y'omuntu kalwa. Isaac Kasejjebo omubaka wa Bukoto Midwest aweze okwegatta ku muwendo gw'ababaka ne baminisita wa President Museveni abasazeewo okujeemera amateeka g'ekibiina nga bawanguddwa ne basalawo beesimbe okuba namunigina nga balumiriza abakulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM okulemererwa okugonjoola emivuyo egyaliwo mu kamyufu ako. Olwo ne tufuna obutuwanguzisa abantu ne babba mu nzibe eyabadde ey'enjawulo batudde emirundi gyonna emirundi mingi nagaana okubba akalulu era sijja kubba akalulu ojja kuwangula mazima. Ono agamba nti akamyufu erengo tekabadde mu mazima na bwenkanya nga n'abamu ku bawagizi bwe bakubiddwa. Ebizibu bye mwayiseemu mu kalulu kano abaakubiddwa, abaanyagiddwa, abaavumiddwa, abaatiisatiisiddwa mwenna mbasaasidde abakubiddwa nga bategerekese ngenda kubakyalira mu maka gaabwe mbalambuleko. Abasabye okwogera Pulezidenti Museveni n'obutazaayo kaadi za kibiina. Museveni mulamu wa kalulu! Museveni mulamu wa kalulu! Ne bannakibiina kya NRM mu luka gw'Amakindye East A balaze obutali bumativu mu lukiiko lwe batuuzizza ne ssentebe waabwe Hussein Bukyamuzi okugonjoola obuzibu bw'ebyobufuzi obuli mu kitundu ekyo. Baagala akulira ebyokulonda mu kitundu ekyo Hadija Birungi agobe kubanga yavaako emivuyo gyonna nga yeezibika n'obukadde 61. Esente zajja ne zituuka ku muntu omukulu ate omukulu yandabadde azigaba ne zigwererawo ng'ezaali emitwalo 60 miliyoni ezo 60 ze bayogedde. Naye nze mbadde njagala omukola akalutu kakole tulina omutima naye nga tetuli kigambo kya ssente. Ssente si kyekikulu. Ssente ezo tebazita kuziwa muntu omu aziriira eyo. Bukyamuzi ono alese muntu sengawo ali alina anga ssente zatuweebwa ssente zituuka tukabira emitwalo 25 obugaali bafuba LC weyafanga fasolo bayagalwa n'ebintu nebitunyira wansi. Mu lukungaana ono batongoza n'akakiiko akakwasisa empisa akanaakulemberamu okunoonyeza Pulezidenti akalulu. Kyokka ye akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi alabudde abamu ku banene abatandise okukutira mu ofiisi ya ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justin Kasule Mumba okukakasibwa. To do our work has no mandate to endorse candidates. So we have people who masquerade without the Secretary General knowing in plot 10. They always keep around before the Secretary General is busy. They say we can endorse people. Nobody has mandate to endorse people in plot 10.